Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening. Nze Nnaalongo Nalubaale, nze mbabuuzaako ng'asiiziddwa ku lusozi Kiwamirembe ebuga bassese. Muli muti eyo bassebo ne bannyabo. Gye baliko gyonna gye mutussaako engalo. Mwebale ku subscribinga, mwebale ku sharinga, mwebale ku likinga, mwebale kwekuumira ku mukutu. Abapya mwenna tubaaniriza ku mukutu Nalubaale the Divine. Mwebale kwagala buwangwa bwammwe. Kimanyi munoonyereza wano na wali. N'otuuka awo n'ogamba siva wana awali omwenge manyanga awali maama. Okay. Mu session yaffe eno ekikolo n'eddagala njagadde tutunuulire. Eddagala lyaffe lino eriyitibwa kulya. Kulya muddo. Kulya akaddo kano kaba kampimpi, tekatera kuwanvuwa nnyo okusukka fuuti 2. Kabeera n'obukoola nga bwa kiragala mukwafu mukko bw'atyo. Kateekako obusigo ng'era nabwo bwa kacungwacungwa nga butambulira mu matabitabi. Naye ng'akaddo kano kayitirivu obulungi. Kakola bulungi nnyo ku nsonga za constipation. Omuntu nga tafuluma bulungi osobola okumuyengera akaddo kano kakulya n'aba nga anywa n'asumulukuka. Omuntu nga tassa bulungi osobola okumuyengera akaddo kano. Omuntu ng'alina enjoka ez'omu lubuto tufuna ebikoola bino ne tubikaza ne tubisekula ne tukolamu ensaano. Ensaano eyo ne tugiteeka ku mazzi agabugumirira n'aba nga aganywa. Omuntu ng'alina infections ez'omu lubuto asobola okukozesa akaddo kano kakulya okwetaasa obulamu ne buddamu ne butereera bulungi. Omuntu nga alina ensonda ez'emabega era asobola okukozesa akaddo kano kakulya okubeera obulungi. Ebiwuka nga bikulumye osobola okusiigawo, ab'ebizimba osiigawo, omubiri ogulunguula osiigawo, sekula siiga. Abalina endwadde ez'ensusu, abalwadde ba oluwumu, akaddo kano kasobola okubakolako obulungi. Fungal infections ez'oku lususu zisobola okuvumulwa akaddo kano. Kati abalina fango osekula n'oteeka mu kutunnyo tutono n'osiiga wali. Abalina emitwe egiruma sekula teeka ku mutwe. Abalina ebinywa ebiruma era naawe sekula oteekaawo awakuluma. Bed sores eriyo abantu bano nalwala ndwalidde ebbanga ddene neebakira oludda lumu oba ki naye nga yafuna amabwago olw'okwebakira oludda olwo olumu. Osobola okumuteekako akaddo kano kakulya kaba kamujjanjaba bulungi. Tukakaza ne tuteeka pawuda oyo mu kazigo ne tuba nga tuyisaawo wali awalwadde. Abalina skin rash tusobola okukakozesa okwetaasaako embeera eyo. Ebiwundu ebya buli kika okusiibwa. Ng'olina awakusiiwa osobola okugatta mu tamalik ekinzaali n'ogatta mu kazigo n'oba ng'osobola okwejjanjaba. Kale twebaza omutonzi okutuwa eddagala nga lino eddungi naye ku bantu abatalya. naddala abaana abato kulya ddagala nnyo
Funa akaddo kano kateeketeeke bulungi nga bw'oteekateeka enva endiirwa. Kaleetera omuntu okuba nga akalya nga kafumbeko, abadde talya agenda kutandika okulya. Agenda kutandika okulya, naawe osiime ogambe mu butuufu alidde. Kale mbaagala nnyo, mwebale kwekuumira ku mukutu. Kankomewo n'ebindi ate ebirungi. Akuume atakuumira mpeera. Weewaawo.